Kutandikira mu ssaza Kyaddondo abatuuze b'e Nateete ku mwala ogwa Songodo bakeeredde Muntisa bwe bagudde ku mulambo gw'omuntu nga gusuuliddwa mu mwala guno. Omulambo guno baguguddeko ssaawa zibadde nga 4 ez'akalasamayanzi wabula nga bamu bagamba nti omulambo guno muntu bandibanga balina gye bamuttidde ne baguleeta buleesi kyokka nga abalala bagamba nti yandibanga yagwamu mu nkuba. Tenvuma Matiya nga ndi wano Bugoma ye Rubaga ku mwala gwa Songodo tukedde funa ensasagge oba ekikangabwa eky'amaanyi omutuuze omu bano abakolera wano okumpi n'omwala guno wakedde okulaba omulambo gw'omuntu nga guyisizaamu engalo mu mazzi mu mwala guno gwa Songodo oba kiteeberezebwa nti omuntu ono yava mu Ndeeba ku Namutuka w'Enkubire nabadde atomye ennaku zino nga yava mu Ndeeba amazzi gaamulese buleesi n'afuna wawagamira omuntu ono adde musajja naye aluddemu mu mazzi aluddemu taguddemu leero taguddemu ggulu aluddemu ennaku nga 3 oba 4 emabega era poliisi ezze mu bwangu omulambo neegunnyululawo neegutwala naye nga guvunzevunze naye byonna nga ffe abatuuze b'e Rubaga oba ffe abakulembeze b'e Rubaga tuzze tukaabira abakulembeze abazze beesimba ku Musaza Bulemeezi olukiiko olw'abalabirizi lulonze Reverend Canon Godfrey Kasana ng'omulabirizi owokuna ow'obulabirizi bwe Luweero ogenda okutandika okubulamula. Reverend Canon Godfrey Kasana alondeddwa olukiiko lw'abalabirizi olwa House of Bishops olutudde enkya ya leero mu disitulikiti ey'Ekisolo era ono agenda kutuuzibwa nga omulabirizi w'e Luweero owokuna ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu kkanisa eya St. Mark's Cathedral Luweero. Reverend Godfrey Kasana yazaalibwa nga 11 omwezi ogw'olubereberye 1971 ewa Biyinja bamunaanika oluvannyuma n'ayatula obulokozi n'atandika okuweereza mu kkanisa ng'obudyankoni bwe yabufuna mu 2009. Oluvannyuma nga amaze okufuna obudinkoni mu 2009 yeeyongerayo okukwazza egy'eddiini era oluvannyuma yafuna obwa kanoni ku St. Mark's Cathedral Luweero mu 2020 nga atambudde ensi okuli South Africa, Bungereza, Buyindi ng'alondoola ebikwata ku ddiini. Ono yafuna diguli mu byeddiini mu 2009 okuva mu Christian University nga mu kiseera kino asoma diguli ey'okubiri eya masters mu byenkulaakulana ku ssettendekero Wandejje. Musaza Busiro olukuŋŋaana lw'abaka ba paalamenti abali mu 200 ab'ensi 23 ez'olukalu lwa Afirika olutulidde ennaku 3 okuteesa ku buwangwa n'ennono wamu n'amaka lukomekkerezeddwa wakati mu kusaba gavumenti eza Afirika okulaba nga zitaasa ebyobuwangwa eby'abaddugavu. Olukuŋŋaana luno luyindidde ku Imperial Golf View Hotel Entebbe nga lubadde lukubirizibwa eyaliko minisita ow'obugagga obw'ensibo Sarah Aching Opendi era gye luggweredde nga bafulumizza ekiwandiiko kye bataddeko emikono okuyamba ensi za Afirika okutaasa obuwangwa n'okubeera n'amaka agatebenkedde. So twagala kuyimirira wamu nga Africa tuwongere okuteeka empisa zaffe mu baana baffe tuleme okusaanyawo ennono zaffe nga bana Africa. So ebintu ng'ebyo bye tuzze tuwogera mu lukuŋŋaana lwaffe luno twagala aba president bakitwale mu maaso kubanga tetwagala kunafuya Africa, tetwagala kunafuya amaka gaffe n'empisa zaffe n'ennono zaffe. So eno siteeka naye wabula tukiriziganyizza nti tulina okuliteeka mu nkola. So buli nsi ejja kutuula erabe ki kyesobola okukola. Omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Wakisobet Ethel Naluyima nga yeetabye mu lukuŋŋaana luno agambye nti olukuŋŋaana luno lubagumizza nnyo ng'ababaka ba Uganda naddala ku nsonga ze baliko mu paalamenti. Naye tuli basanyufu nnyo nti kyetuli ffekka mu nsi eno yonna naye nabo bagamba abange kyemuliko kyekituufu kyekiseera naffe nga olukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa tutandike okulaba engeri gye tukwasaganya ebyobugagga bwaffe byonna era tukyogeddeko nnyo era tukwasaganya ebyobugagga bwaffe byonna bwe tunaabikwasiza awamu naffe ne tufuuka ekyo ekirabirwako tulabire ddala nga tukozesa obwo bugagga bwonna bwe tulina tubuleete wamu ate bugenda kutuyamba kati okwongera okuyambagana. Omumyuka owokubiri ow'omukuyiza wa paalamenti eya Ghana Andrew Amawako Asiyama agambye nti tebagenda kutiisibwatiisibwa era bakkiriziganyizza okuba n'eddoboozi eryawamu. Mu ssaza Buddu abatuuze abawangaalira ku ttaka ly'ebibira erisangibwa ekabira mu disitulikiti y'Ekyotera ebintu bibonoonekedde ab'ekitongole ky'ebyebibira ekya National Forestry Authority
basazeewo bagabe yiika 125 ez'ettaka eri musigansimbi ng'ono agenda kusengula ebyalo 7. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi kalukuviire ku ntono. Ebyalo ebyolekedde okusengula 27 nga kubino kuliko Serinnya, Zirizi, Nkalwe, Nakatoogo, Kyamayembe, Baka ne Lwoga nga bisiŋŋaanibwa mu luka gw'Ebwamijja mu ggombolola n'eyekabira mu disitulikiti y'Ekyotera nga kigambibwa nti aba National Forest Authority baakwata iika 25 ne baziwa musigansimbi tyalimireko emiti emizungu olwo basaawulewo ebibira byonna ng'era n'abatuuze abali ku ttaka lino balina okusengulwa nti omugagga yeegazaanye bulungi ng'akola emirimu gye. Omwezi oguwedde abatuuze ku byalo bino 7 baakuba olukuŋŋaano lw'amaanyi ku kitundu eky'Esserinnya mwe batottolera RDC Apollo Mugume ebizibu baali basanze ku musigansimbi ono Kabogoza John Ssenkungu era nga RDC yaleka asazeewo nti abatuuze tebalina kuva ku ttaka lino okutuusa ng'ensonga zaabwe zigonjoddwa. Olunaku olwaleero RDC abadde akubye olukuŋŋaano lw'amaanyi mu kitundu ekyo okusobola okulaba engeri gye bayinza okugonjoola obutakkaanya obuliwo wakati wa musigansimbi ono ne ba National Forest Authority kulaba engeri gye bayinza okumuwaako ettaka ku kitundu kino. Kyokka olukiiko olugudde butaka oluvannyuma lw'aba National Forest Authority obutajja mu kitundu kino. Ssentebe w'eggombolola ey'Ekabira agaanye okukkiriziganya n'aba National Forest Authority wamu ne musigansimbi ono Kabogoza John Ssenkungu ng'agamba nti kibi nnyo okukijjawo emiti ginnansangwa ate ne basimbawo emiti emizungu kalitunsi gyagambye nti ginyuunyunta ettaka ng'ate n'obutonde bw'ensi bujja kutaataaganyizibwa nnyo. Nyina obutakkiriziganya n'ekitongole kya NFA si ku nkola ey'okusimba emiti naye ku nkola ey'okusaanyaawo ebibira binnansangwa ate nga basimba emiti egyo emizungu egya kalitunsi. N'olwekyo tulabye ebitundu bingi eno ewaffe bye bagabidde abantu naye ate ogenda okulaba nga gwe bawadde era gwe bongera nga bamuyisa mu mbeera endala nti awo bamujjuludde bamutadde wala naye ng'awo amaze okusaawa egibaddewo. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Sozi Ssekimpirwazi Kyotera. Musaza Singo abazirakisa badduukiridde disitulikiti ey'e Kasanda n'ebyuma ebirima enguudo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kironde y'abirina. Disitulikiti y'e Kasanda erudde eddaaki n'efuna ebyuma ebirima enguudo okuva mu bagabirizi b'obuyambi oluvannyuma lwa gavumenti okwerema okubawa ebyuma bino bukyanga disitulikiti eno otondebwawo. Ssentebe owa disitulikiti eno ey'e Kasanda Fred Kasirye ategeezezza nti baafunye abagabirizi b'obuyambi abawadde ebyuma ebirima enguudo nga kati bagenda tandika okuwaddako okukola amakubo mu kitundu kino agabadde mu mbeera embi nnyo eddala bukyanga bayingira mu bukulembeze obwa disitulikiti eno ey'e Kasanda. Ono annyonnyodde nti bannakasanda baadde bamuli bubi buli olukedde olw'embeera y'amakubo eri obubi ennyo ddala mu kitundu kino era nga buli waayita bamukaabira kimu ky'amakubo ga nti gabalemesezza otutuusa ebyamaguzi byabwe mu katale ekintu ekibaviiriddeko ttubira mu bwavu. Wano waasinzidde n'alabula bannakasanda okunyiikirira enkola eya bulungi bwansi era bakomye okwesuulirayo gannaggamba. Naye bulungi bwansi gwe tugenda okutongoza tali kyokka ku kulima nguudo. Bulungi bwansi ali ne ku mirimu egikolebwa. Tukyalina bannakasanda bangi abakeera ku makya okutuula mu busitensenyi omwo kwono n'ebiseera. N'olwekyo nabo tujja basaba mujje muddukire gye tuli tulina enteekateeka ey'enjawulo. Tutandise okugenda nga twogerako ne bannannyini ttaka b'e Kasanda abalina ettaka eddene nga terina kye likola. Tugenda kubafunirako peesi mutandike okulima. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM Essingo. Okuddayo mu ssaza Buddu ab'obuyinza n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi batuula bufoofufu okusala amagezi ku kizibu ky'obubbi mu disitulikiti eyo nga kaakano ababbi basima enju ne babba emmotoka. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior kabikuwe. Amyuka RDC w'e Bukomansimbi Salon Kalima Fred Paxi abuulidde CBS eno ey'obujjajja tibasazeewo okutuula n'abakulira police post ez'enjawulo wamu ne bassentebe b'ebyalo okubongeramu amaanyi n'obukodyo butya bwe bayinza okweŋŋanga ekizibu ky'ababbi nga batandikidde mu bendobendo lya Bigassa ne Kitanda. Tulowooza nti bayinza n'okuba nga bavudde ku bavubuka bano abataagala kukola bangalo bunani. Kusookera ddala mwongeze amaaso amakalu, mwongeze okutunula abakulembeze temupowa okutuwa amawulire agaffe eno ne ku bantu abo mu ggombolola eya Kitanda, eggombolola eya Bigassa, eggombolola eya Bukango
ne town council ya Kigangazi ffe tugenda kwongeramu amaanyi okulaba nti tubakuuma naye ti oyina okuba ng'oliraanye ebisolo byo. Ebyo bijjidde mu kiseera ng'ekiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo motoka 2 okwabadde Primo New Model wamu ne kanta zabbiddwa ekigangazi ng'ate era abaayo baludde nga bakaaba ababbi b'emmere ensolo n'okumenya amayumba babatuuze batubuulidde nti police post balina ntono ng'era beetaaga okwongerwa poliisi basobole okuba enduulu nga poliisi ewulira ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Musaza Kyaddondo jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Mbuga Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu asabye abakkiriza okuteekesera ku bintu ebigatta obusiraamu n'okubutwala mu maaso mu kifo ky'okwesiba kw'ebyo ebibaawulayawulamu ekiremesezza obusiraamu okutojjera mu Uganda. Mbuga Kasimu Nakibinge bino abyogeredde mu maka ge Ekibuli mu kiro ekikeesezza olwaleero mu kusiibulukuka okwetabiddwako n'omubaka wa Bungereza mu Uganda Kate Eri. Dr. Nakibinge Kakungulu nga sabbiiti ewedde yakyaza omubaka wa Amerika mu Uganda era asabye abakkiriza okusigala nga bwe babadde beeyisa mu kisiibo babeere abalabirwako olw'ebirungi ebiri mu ddiini y'Obuyisiraamu. All the good deeds we are going to go through Ramadan, we should keep up that spirit after Ramadan, because it's the same Allah we worship during Ramadan and it's the same Allah we worship after Ramadan. We want to say, let us live within the ideals of Islam. Let's shun evil, let's shun whatever Islam says it's against the religion. Omulangira Mbuga Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu yeebazizza Abangereza olw'engeri gye bayisaamu bannayuganda abagenda e Bungereza n'asaba ensi endala nazo zibalabireko. But we want to thank the British people for their good reception and being a good host for many of our people who live in that country. Those who have lived within that teaching of trying to put up bridges as opposed to causing mayhem in our country. We are here for a short time, so there is no reason why we should waste time in unnecessary hullabaloo, but we should try and build friends and capacities.